waliwo osobola okukwata akatono koolina n'okaddizo yatayina n'osigala ng'essuubiro liri wa katonda waggulu oyo eyakikuteekamu oba owangulu katonda siyambe mwana ono ti njagala ampaana kubanga ayinza okunjiwa ennyo n'ankola ebikolo bino nze abantu siina kirungi kye mbafunyeemu ekisookera ddala ne bennyambe nyinza omuyamba nkya n'omusanga nga ali bulungi okitegeera naye ate ogenda okuwira nga tebigenze bulungi so bangi mu bimulaba namawulire temumbuuza ebimu bangi nyo bimulaba ebyennyambe naye ate enkya ne babanga besiyambangako naye nze siyamba lwa muntu kunjagala siyamba lwa gavumenti empaane nyamba ekintu kimu ti katonda oyo eyayisa maama Fiina mu nnaku mu buwejjere eyaliwo nga mama nga amaze okufa n'abeerawo ku lwange yekka gwe nnyamba kuba sina we naamugjamu mwebaze era neewuuza naye nga bano bannaffe bannaddiino ga nti mukama ayagala mwagala oba ayagala ne bavumanza obusamize ne bavumanza amagini senga bakola ekyo bebandisosakirolekoliwaddiri senga yavuddeyo ddala baga nti omwana oyo naye si buli ayita mukama nti alina katonda mu mwoyo ffenna ku last moment ensala ya katonda eri waggulu buli omu agenda mujajinga mu ngeri ye kiribeera kya nnaku nga mbayitako bambi bitiibwa byange nja mbayitako kubanga byenkoze byebyo waliwo n'akayimba akagamba nno katonda yowera bakola ebirungi ekibuga ekikulu singa gavumenti yabayo Maama Fiina nekuwa ministry y'abaavu okwetaagayo gulu eyiyo neetaagayo gulu eyange kati gulu eyange eribulenga bayinza okunsiba gavumenti eyinza okunsibira ndowooza mu mwaka kuba ekisooka bakodo kyekisooka kati Maama nasobola kutunula kati nga bwenza ekibuli wano ekyo Museveni nakimugamba liiso ku liiso ne muganze bwompa minisitulenti ya ssente abasanyuka Uganda yonna esanyuka naye ate mmwe muyinza okunfuukira ekizibu nga muga ssente zammwe nkuttemu nnyo kati nga salayo omusajja mugabe kati senga bankwasa minisitule ng'eyo kitegeeza abaavu mu Uganda bayinza obutaggwamu naye ate tuyinza okumalamu abanoonya ekyokulya ekyolunaku nkisobola nti omwavu asigalayo nga mwavu naye tujjawo embeera y'omuntu okusiiba nga tayidde tujjawo embeera y'omuntu okuba nga talina zisobola kwesasula renti ya $5,000 nsobola okirwanyisa n'ekimalawo tweyanziza embeera gye yayisibwa mu kkomera atakkirizibwa kwogera ne maama ekyokulya kirira mu kkomera munga tyamukiza kusulako awo n'akigiramu nebaza bannayuganda mwenna abavaayo kuddukirira omwana ono bannamateeka omuli ab'amawulire nebaza Maama Fiina tukoledde omwana wange oba oli awo tajja kuddamu kukaawa wawulira obuzibu asula akaawa neyanziza nyo neyanzeege nsina omuzadde ebalire ddala kubambadde sekisooka olina okuyinza omuzima gasekitoleko abasekitoleko nawe weere mugumu embeera gye tuyisemu tebadde nnyangu nenu tejajjirikamu omukama katonda atukubaetete Dawuda mwebalire ddala kannange bannamawulire mwenna bamukyala Lucy Kalibbala nemulekerera byemukola nemubeera kusekitoleko mwebale nnyo abaami n'abakyala ababaka ba palamenti abanezera ku kyokulya wano abasikira abavubuka bonna mpeebaza kubanga natambuzanga bigero genda ku Jinja Road nga nsiibayo kuba sisobola kutambula n'enkomawo omutwalira akamere nga ntuulayo n'akomawo kiro wano amaze okuleeta neyanzira nnyo neyanzire Maama Fiina naye Katonda